Omunyuka ssentebe wa disitulikiti Kikuube Vincent Opio asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako e Hoima George Mitundinda n'asomerwa emisango ebiri nga gyonna gyekuusa ku kuggyako bantu ssente mu lukujjukujju. Ono Kigambibwa yajja ssente ku Derek Musabire ne Miriam Duhukire nga abasuubiza okubafunira emirimu gy'obusomesa mu masomero ga gavumenti. April 2023 at Kaseta, Kikuube district, with intent to defraud, obtain cash worth 1.5 million from Musabire Derek, falsely pretending that he was to secure him a job as a teacher with Kikuube district local government. Particulars on count 2 are that Opio Vincent Alpha in the month of April 2023 at Kaseta in Kikuube district with intent to defraud obtained 1,500,000 shillings from Ndukukire Media. Emisango gyombi ssentebe ono agyeganye. Aweefube wa munnamateeka we Ronnie w'obusobozi okuva mu Lubega and Company Advocates okukkirizisa kkooti agudde butaka oluvannyuma lw'omu ku babadde bazze okumweyimirira okuwayo ebiwandiiko ebitakwatagana. Mbalizana abasuubiza aheeru bakusobolera nti balina amakaadi balina eka eri Kikuube n'enina eka eri Hoima so akwikala mu kibuga bwemu kusanga hagati mwetu ali Hoima kandi awekenda ali Kikuube so ekikulu eri bachairman baba bakimanyire ngu nankonda kwikala tulikizamu mu Kiryateete so ekitikiddwa. Wano omulamuzi agaanye okusaba kwabwe ono kweyimirirwa era n'asindikibwa ku alimanda mu kkomero e Kiryateete erisangibwa mu Hoima. Kati ono wakomezebwawo mu kkooti eno ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ku misango gye gimu.